okwagala obutaala, okwagala likes, okwagala comments, okwagala views wano ekututuusizza. Abasajja tutandise okwambala kakondo, abasajja tutandise okwambala skirt. Amanye ndobozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media tubane updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejira tujikoya naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziweewuka data waffe aleme kubeera ng'agenda mungi. So ngenda kusaba mbyo subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala nga zino. Ngera tutera okukikola tuwishinga people happy birthdays ne yango olunaku olwa SMX Queen Tanasha. Happy birthday to you Tanasha, may you live to blow more and more candles. Kujukiza bannaffe aba Peleska accessories and spare parts basangibwa wekireka ku Centenary Bank opposite Centenary Bank we basangibwa wotuuka ng'okuba kweze namba z'essimu bajja beera bakutuusaawo exactly wawe bali naye bane bakwasaganya ekintu kyonna kyonna oba ekizibu kyonna kyonna ekikwasaganya ku mmotoka yeetaaga kanika yeetaaga fuuyira langi yeetaaga tintinga ndabirwamu yeetaaga teekako gaadi yeetaaga kupimpinga teekako byoya binene by'oku dashboard steering covers car covers seat covers kapeti z'omu mmotoka buli kimu ekyekwasagana ku mmotoka bakina ba Peleska accessories and spare parts basangibwa wekireka ku Centenary Bank otuuka ngo bakobira essimu bajja beera bakusortinga mu ngeri yonna. Ate ne bannaffe ababasalima abo research center basangibwa Nansana ku mastowa otuuka ngo bakubira essimu balina basortinga zonna endwadde naye ate bo nga bakozesa ki bakozesa ddagala lyabwe erya habo. Oyinza okugamba nze siri mulwadde kati ate abo mbeetaaza ati kanindeko lwennaalwala nedda oyinza okubeera nga weetaagayo ekizigo ekigenda okuzigula olususu nga tekigenda kwerusa kikuleke ku natural skin color yo babiri n'ebizigo ebya habo. So sobola bakubirako awo ku namba zaabwe ezo then oba sekyonno bakubira no bagamba nze sijja sobola kujjayo Nansana ku mastowa saba munkolere delivery bajja beera bakikolerako ababasalima abo research center basangibwa awo Nansana otuuka ng'okuba ennamba y'essimu eyo nga bakutuusaawo ku ofiisi wennyini. Okwagala views, okwagala likes, okwagala comments wano ekututuusizza. Ate ekigambo kya TikTok kyonze kyansobedde SMX kyansuukako n'ensonga lwaki se advertising YouTube actually TikTok account yange eno pulira nedda kubanga nange ngendayo oluusi neemoola ebyo bye neemoola naye ate munnange abantu bakitwala ku level endala. Alcohol challenge mwagirabye abantu kye yabakoze ate nga challenge endala zikyajja kati musajja wuno atandise kwambala kakondo ate nga si yeye kabangi nagenza okukola research nga basajja kati bambalira ddala skirt tuve ku culture zaffe nga Switzerland. Mu Switzerland nsubira mu kyasinze okubeera abasajja bambala skirt naye olw'ensonga ya culture ne South Africa wali abambala skirt naye ng'ensonga ya culture eyo tugiveeko ensonga ya culture oba sekyo ng'ensonga ya bulwadde oba ya byabulamu eyo yo tugive kubanga omuntu bayinza omukola tayiri awo n'ayambalako skirt akolumu nedda eyo nsi y'ensonga balino bambala skirt olw'ensonga zaabwe mbubo bagala oba simanyi nakumanya ndowooza olw'ensonga za TikTok nteekewo TikTok gwate nteekewo ki oli n'ayambala skirt okuva Monday paka Monday naye nga musajja oli n'agamba mbu kati ate twajjira baneno bannaffe abali ebisiike ababali ebisiike ebyo mubitegeera ebyo musajja na musajja kati oyo omusajja ye gwogenda olaba mu bifaananyi bineno naye nga wakawala atayambala amasuuti office wear oyo ye ali ebisiike naye mukubeera nga abirya n'ennyambala yakyukira ddala kwega nti ayagala kweyisa nga musajja wabula ayagala kweyisiza ddala nga mukazi. Kati ng'ovudde ne ku ekyo tulina ekizibu ky'abacelebrity. Ba celebrity beba influencing group z'abantu abasinga mukubeera nga beba influencing ekintu kye bakola that means kigenda taking on the trend okitegeera kigenda ku influencing abantu balala okubeera nga bakikola ate kakati nabo bejjumbidde nnyo okubeera nga bambala skirt naddala ku ezo fashion shows oba za award ezo ku ceremony nezisigadde buli omu nanti ajjayo ekintu ekikyasinze okubeera ekyakabi kyayambala kati ndowooza ebyabasajja byaggwayo kubanga babeera bakusuubira naye ogenda kujja mu mpale na t-shirt mpale oba na saati oba suuti naye nga kuliko empale kati mukubeera nti n'ekyo kye basuubira abagambi kyakaabo batulabyewo nnyo nga twambadde empale kati katukoleyo ko kineno twambale skirt naye ate ono yo owakakonda ate yakitutte ku level ndala okitegeera owakakondo ye yakitutte ku level ndala. Abakyala ne kakondo zikyabalemye okubeera nga bazitambuza kakondo bazitambuza babeera batagala mu kkubo bazitambuzaako waneno nawali nga bajjayo fulaati zaabwe nga bayambalamu fulaati bazijjayo waneno nawali batuuka mu motoka nga bazijjamu oba batuuka ku mikolo ngatto kakondo bazambula balinnya mu busubi naye munnange omusajja kaakati batandise kwambala ngatto za kakondo kati ekyo kye kibadde kikyasembyeyo mu bwongo bwange okulaba omusajja ng'akikoze naye olaba TikTok etuleetedde okubeera nga abasajja bakikola
wano wetulaga omwavu wakufa kankulekereko story n'ebifaananyi nga birotatinga olabe abasajja engeri gye bakozesaamu abo bagye bambalamu sikaati ebiteeteeyi babyambalira ddala tebadina muzannyo omusajja n'ayambalira ddala ekiteeteeyi n'ogamba watagwan kankulekereko ebifaananyi nga birotatinga naye nga sinabeera nga mbikulekerako bambi kankusayo subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino wano ku SMX Media.